Nkulamusiza nate gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large butereevu mu kibuga ekya Buganda Mengo gituli mwanange zikometa yaffe bwetyo gyesonze era ena kasatiro k'amaanyi mu b'ebitiibwa ne Mayiga akasatiro k'amaanyi oluvannyuma lwa Bambega ababalemeddeko ku nsonga y'okukukuta n'omulamuzi Kisaaki eyadduse mu ggwanga. Munnange ebyo bigenda kubeera by'emitima era anti mukimanyi bulungi nnyo Tejino Museveni era omukono gwe awo gw'amaanyi nnyo mu nsonga ezo. Kitegeeza nti bw'oba ogenda ew'omukulu eri ate ng'eno budde eno mu nsonga y'okukukuta wabaawo engeri y'akagaati okuva mu kamwa kubanga byonna biggwira mu ssente zembadde mbawa. Kaakati teweerabira munnange nti omusawo gy'ali nnyo ajjanjaba emitima, ajjanjaba amawuggwe, ensigo, pressure, sukaali, prostate, kansa ne enlargement n'ebirwadde ebirala bingi nnyo kubanga abantu bajja n'ebirwadde eby'enjawulo. Nti omusawo omukugu ate omusawo ali talented. Mwe muntu ali talented kwega mu busawo kitegeeza nti akuba kumpi buli wamu kubanga ye aba yazaalibwa musawo. Jangu wano ku Uganda tulaaje namba zange weeziri emu esembyayo 7 endala esembyayo 15. Kakati munnange Bambega mu bitongole eby'eggwanga ebikessi bano batandize dda munnange okunoonyereza ku banene Mengo abatambula ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naddala abagenda naye ebungereza mu Septemba w'omwaka guno okusisinkana abantu ba Kabaka abawangaalira eyo. Bambega okutandika okunoonyereza ku b'ebitiibwa Mengo kyaddiridde okufuna akatambi ak'amaloboozi akakambwe nga omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Dr. Esther Kitimbo Mayambala Kisaaki awanda omuliro nga bwakunga Abaganda ku kalulu ka 2026. Ekiri awo muganda wange Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku kasozi Janyi ku Ntebe Road bw'otuuka ekitende oba ekajjansi awo munnange ogenda ejjanyi ku church weziri waggulu ku kasozi awo empewo ennungi munnange ekufuuwako ate security weeri wifi weeri yabwereere nti apartments zino zirimu buli kimu teweetaaga kwetika kintu na kimu gwe just jangu nangoyezo wabula buli kimu gyekiri ate mulimu ebisenge ebisukka mu kimu ekiyungu eddiiro eddungi eririmu buli kimu. Gwayagala okupangisaawo jangu opangiseewo naddala nti abantu abaagala okubeerawo ekiseera ekigere nti mutegeeragana okusinziira mu ku bbanga ly'ogenda okubeera nga omalawo. Era bo bagamba nti okusinziira ku bantu ababuuza oli ayinza okujja ng'agenda kumala mu Uganda emyezi 6 abamu mbu n'omwaka nti kale gwe just osobola munnange okubeera nga mukwatagana bulungi ennyo kasamukkaanya ku bbeeyi. Abamu abaamalamu weeks 2 nnaku 2 week mwezi gumu gwe kasamutegeeragana bbeeyi nsaamusaamu. Hillside View Apartments akalango kwe kali wano ku Uganda tulaaje. Kakati munnange ebiri mu katambi ak'omulamuzi Kisaaki Golooza bigamba ki ebiri mu katambi kano? Kati mu katambi kano ke nawuliddeko n'agange muganda wange newankubadde nga baakanyimye naye era nabiwulidde. Kati omulamuzi ono Kisaaki awulikika nga asaba Mayiga n'abakulu Mengo okufuba mu bwangu okutandika okulungamya Abaganda n'okubasongera ku bantu be balina okulonda mu kalulu ka 2026. Ono annyonnyola nti Abaganda okukulembeza ensonga zaabwe ezibanyiga mu kalulu ka 2026 kye kintu kyokka ekigenda okutaasa obwakabaka obutasaanawo nga kuno yagasseeko okusaba Abaganda abali
Ebungereza n'amawanga amalala agakola omukago ogwa Bulaaya okulowooza ku bantu baabwe be baaleka e Uganda ne mu Buganda kubanga bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ennyo ate nga kituufu nnyo. Ono yannyonnyodde nti Abaganda bangi batwaliddwako ettaka lyabwe ku lyanyi nga tebakyalina we bayina oba we bayita waabwe, nga abasaatuusi ababbi ab'ettaka kati batandise n'okutwala obutaka okutunda obusolya bw'ebika. Abataka baabwe bwe bafa tebalina we baziikibwa, yawadde ekyokulabirako eky'omutaka omukulu ow'ekika eky'Empologoma Namuguzi Ssebuganda Ndawula Wilson eyafa omulambo gwe munnange ne gumala ekiseera kungulu nga talina wakuziikibwa wadde kapoloti akaataano ku 100. Olubambega mu kunoonyereza kwabwe batakula omitwe beebuuza nti ddala Kisaaki yasooka kusisinkana b'Emmengo, yasooka kubasisinkana munnange Bambega okukola ku fayiro eno. Bwe batyo munnange batutegeezezza nti ebigambo bya Kisaaki byabadde bikuma omuliro mu bantu nga bakyetegereza, n'amawulire agalumiriza nti nga tannagenda kusisinkana Baganda mbu gye yali nga omugezi omukulu e Bungereza mbu yasooka mu kafubo ak'ekyama ne Mayiga wamu n'abanene Emmengo ne babigaayagaayaamu. Kaakati Bobi Wine yasooka okulumiriza ababbi ab'ettaka. Okusinziira ku lipooti ya Bambega bano munnange okuggula fayiro ku Kisaaki nga bakyanoonyereza ku pulezidenti wa No Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyasinziira e Luweero n'alumiriza abanene mu gavumenti okubba ettaka ery'Abaganda nga ekigendererwa kyakusaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda n'abantu baamu okubaleka nga munnange bafuuse emmombozi. Ono Minisita omubeezi ow'ensonga z'ettaka Dr. Sam Mayanja yamwambalidde n'annyonnyola nti ettaka Bobi Wine lyalumiriza Museveni n'abanene mu gavumenti okubba Buganda nti Abaganda bennyini mbu be baalyetundira nga Museveni ate yalwana okutaasa mbu ebibanja n'ab'ebibanja babiriko. Omulamuzi Kisaaki nga ayita mu bannamateeka be abakulemberwamu Peter Walubiri yakakasanga bwe yadduka mu ggwanga olw'okutya munnange okuttibwa wabula nga teyayogera bantu baagala kumutta. Obuzibu obw'omulamuzi Kisaaki buno bwatandika mu 2021 bwe yafuna obutakkaanya ne Ssaabalamuzi Owen Edolo n'amulumiriza okubba fayiro ze mwe yali awandiise ensala ye nga eyawukana n'eyaabwe ku musango gw'ebyokulonda Bobi Wine we yali yatwala mu kkooti ensukkulumu nga awakanya obuwanguzi bwa Gen. Museveni nti entebe yali atudde mu nzibe. Okuva olwo munnange Kisaaki tebaddayo kumuwa misango gya kuwoza n'Edolo munnange yamuggulako emisango mu kakiiko aka Judicial Service Commission JSC akakwasisa empisa abalamuzi nga amulumiriza okumutyoboola n'okumenya amateeka agafuga abalamuzi. Omulamuzi Benjamin Katimbo akulira JSC Judicial Service Commission ne banne bano basingisa Kisaaki emisango ne basemba Gen. Museveni okuteekawo akakiiko kamunoonyerezeeko bwe kizuulibwa nti emisango yagizza agobwe mu bulamuzi nga n'obusiimo obuweebwa abalamuzi abawummudde mbu buleme kubeera nga bumuweebwa.
akulira emitima emibi. Enjaba na Uganda kyoyagaliza munno Muganda bwena ekiyinza okutuukako. Kati ensonda zirumiriza nti Museveni yawandiikira Hassan Samia Suluhu, pulezidenti wa Tanzania, okulonda omulamuzi akulira akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga za kisaakye ekintu munnange ekyoleka nga essaawa yonna akakiiko kakutandika emirimu gyako. Akisaakye naye munnange yaggula emisango ku ddolo mu kakiiko aka Judicial Service Commission ne mu kooti eteputa ssemateeka, wabula gyonna n'okutuusa kati munnange tegiwulirwanga. Bobi Wine ne looya w'omu Kampala atakwa kulupa Hassan Malema Biriizi nabo munnange baggula emisango ku ddolo, wabula najo tegyawulirwa nga balumiriza ddolo okulemesa okugiwulira nga akozesa ofiisi mwatudde eya Ssaabalamuzi. Yekisaakye agamba ki okugezaako munnange okufuna kyonna ekivuye mulamuzi ono Kisaakye ku nsonga ey'ebigambo bye yayogedde e Bungereza, wabula obubaka munnange tulina kubuyisa mu nkola y'SMS oba ku WhatsApp tanaba kubeera nga abuddamu. Era ne obwekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ajogerera obwakabaka bwa Buganda, naye obubaka bwaffe tanaba kubeera nga abuddamu ku ssimu, twabuweereza tanaba kubeera nga abuddamu ku nsonga eno. Naye ekyomukisa kiraga nti yabulabye obaolyawo baabulabye era nga bonna ndowooza bakyalowooza tuddemu ki bajja kutuddamu.